Mu mwaka gwa 2010 gavumenti ya Uganda wamu n'ebitongole okuli UKAID, Irish Aid ne UNICEF yatandika enteekateeka y'okwatizaako abantu abakuze mu myaka eyatuumwa Social Assistance Grant for Empowerment okufuna ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo n'okuwangaalira mu bulamu obweyagaza. Eno yasooka kugezesebwa mu disitulikiti 15. To generate lessons from which government would take a decision to expand the grant as a way of establishing a social protection system for the country. Buli mwezi gavumenti ng'ewa abakadde emitwalo 2.5 nga bazifuna buli luvannyuma lwa myezi 3 ezikola emitwalo 7.5. Kati olw'ebbeeyi y'ebintu okukyuka buli lukya, olukiiko olufuzi lwasazeewo okwongeza ssente zino okutuuka ku mitwalo 3.5, ekitegeeza nti buli luvannyuma lwa myezi 3 buli mukadde ajja kuba afuna emitwalo 10.15. Wano gavumenti era ekendeezezza n'emyaka abakadde kwe bafunira ssente okuva ku myaka 8 okudda ku myaka 65, nga kino kyakutandika mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Mafabi Dominic atubulidde nti ne ssente zeeyongeddeko ezeetaagibwa okutuukiriza kino okuva ku buwumbi 121 okutuuka ku buwumbi 373. This will be a top up to the current budget of Uganda shillings 121,200,000,000, bringing the total budget to 373,360,000,000. Mu kaweefube obutaleka mukadde yenna mabega, gavumenti era yateekawo enteekateeka y'abo abali mu myaka 6 okutuuka ku 75 eyatumwa Special Enterprise Grant for Older Persons. Eno yatandika mu mwaka gw'ebyensimbi 2020-2021 era batugambye nti webutuukidde olwaleero ng'egasizza abantu abasoba mu 1,300. The SOGOPS initiative has benefited 13,449 beneficiaries, 6,565 men and 6,884 women across 181 local governments. Tubateeka mu bibinja nga abantu 5 okutuuka abantu 10 nga tubawa milioni 5. Kyokka wabaddewo ssente ezibanjibwa okuweebwa abakadde bano nazo minisita Gidudu atugambye nti zaanise nga wamu 3 bilioni 5. Ezo gavumenti esazeewo nti egenda kuzisasula mu financial year eno. Nezino eza SAGE waliyo arrears eze bilioni 2 nazo zigenda okusasulibwa. Kyokka kimanyiddwa tewaliwo abakadde abatalina ndagamuntu ng'ekimu ku byetaaga okufuna ssente zino. Minisita agambye nti bakolagana ne NIRA bano bagondezebwe mu mitendera gy'okufuna endagamuntu zaabwe. Kati tusaba buli mukadde yenna alabe nti alina okwewandiisa. Kuba awatali ID sente tuzigabira mu banka tojja kufuna sente ezo. Era awatali kwewandiisa n'ogenda okwewandiisa mu social protection sente ezo temugenda kuzifuna. Kinajjukirwa nti abakadde era ne mu nteekateeka ya PDM balinako ebitundu 3 ku buli 100. Nga bafunye ssente zino abakadde bakubiriziddwa okuzikozesa obulungi okusobola okuganyulwa. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.